Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi e Namavu. Kuleetedde engeri omusumba w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza gy'amalamu obudde obw'eddembe wabeera nga tali katuuti mu mmisa mu Klezia. Omusumba Kakooza mu budde obw'eddembe agamba abeera ng'atendeka abaana ennyimba okuba bbandi era ono agamba mukugu nnyo mu kuba ebivuga eby'enjawulo wamu n'okukompozinga ennyimba oba okuwandiika ennyimba. Abana tegumba tutte bano. Abana. Tugenda kuleeta abafu mu ssomero lyabwe. Queen. Ye head girl. Wow. Queen ye head girl. Kati alimu odozo mpisa. Ageze mpisa. Wow. Ajja kutuleeterayo first grade. Omusumba Kakooza agamba mu budde obw'eddembe yasalawo okuŋŋaanya abaana bamuliraanye bamufuna mpola abatali mu mbeera ennungi n'asalawo okubatendeka ennyimba okuba ebivuga eby'enjawulo naddala bbandi nga muno bwe basobola okufuna school fees ne bagenda mu masomero ag'enjawulo okusobola okusoma. Baana ab'oku muliraano gwaffe bewandiise banneighbours baffe wano bava mu kitundu ekiwezanga okuva ku ffe si kiwanvu nnyo kubanga basomera mu ssomero lyaffe wano batambuza bigere ne bajja ne basomera mu ssomero lyaffe wano naye bakadde baabwe tebeesobola nnyo awo nno tuba tuyabayamba. Kakooza agamba bateeka music ow'enjawulo ow'e Klezia n'oyo ow'ensi wabula nga ow'ensi oyo music omulungi ennyo era nga muno bwe bamuyiga amasomero mangi nnyo gajja ne gabakima bagende basome mu masomero ago basobole promotinga ebitone byabwe. Okubayamba engeri gye tubayambamu tubayigiriza classical music atali nnyo wa bidongo naye music asigalawo ebbanga lyonna abeerawo music owa Klezia omulungi music ow'ensi omulungi kakati music oyo bamuyigira ddala okuva mu kibiina ekyokusatu
ne bagenda mpola mpola. Bwe batukira ku kibiina ekyokuna baba basobola okukuba ebivuga bino. Agamba ye kennyini yabatendeka ennyimba obudde obw'eddembe n'asobola okubakuŋŋaanya n'abayita okuva eyo gye bali ne basobola okujja okuyiga okukuba ebivuga eby'enjawulo. Kakooza agamba buli muntu alina obudde obumala, wabula abantu bangi nnyo tebamanyi nnyo kwewa budde okusobola okukola ebintu eby'enjawulo. Naga singa buli muntu awaayo n'atwala obudde asobola okukola ebintu eby'enjawulo. Okuzuula omusomesa wa music kizibu nnyo, naye nze nfuna obudde bwe mbawo wano, bwe mbeera nga nina obudde obw'eddembe mbayita kubanga bali wano kumpi. Kubira bakadde baabwe essimu ne babaweereza ne bajja ne tuyigayo essaawa emu ne baddayo. Era omuntu Katonda yamuwa obudde bungi. Ye yennyini yalina okutereeza obudde bwe. Ku budde buno nkola kino, ku budde buno nkola kino, ku budde buno nkola kino. Twonoona obudde bwaffe bungi mu bintu ebitatugasa era ebitagasa balala. Naye singa obudde tubukozesa nga Katonda bwe yabutuwa, twandibadde tujjamu omugaso munene n'abalala ne babujjamu. Obudde obusinga tubutukuze nga tukoleramu ebitukuvu. Katonda atuwa obudde bungi, toolako obudde obusaala osome, toolako obudde obw'ennyimba oyimbe, toolako obudde obukuumula, toolako obudde obw'okuyiga, toolako obudde obw'okuyamba abalala. Obudde obwo bwonna Katonda yabutuwa. Kakati ekiva mu ekyo abasomesa oba abakulu b'amasomero baba baagala abaana bano mu masomero gaabwe aga sekendule. Awo nno babawa sikaala ne bagenda okusoma mu masomero aga sekendule. Kati bano abaana abali wano abamu bali mu P5, P6, P7 baafuna dda sikaala ez'okugenda mu sekendule. Akati banyiikira bunyiikizi wano okulaba nga basoma nnyo okutuukiriza sikaala ezo ze baba bafunye. Kiyambye abaana b'omu kitundu kino nti abaana bangi bagendedde music, ono gye tuyita classical music, ate bamutwala mu masomero eyo gye bagenda ate ne bayigiriza n'abaana abalala kuba bava wano nga bakuggukidde ddala nga bali ku stage ya intermediate. Ng'ogyeko otendeka abaana bano ennyimba, naye kennyini alina studio awo ewaka waasula e Lugazi, era nga muno atera okubeerayo n'akuba ebivuga eby'enjawulo n'alikodinga n'ennyimba olumu n'emmisa, nga bino asobola obisindika ku leediyo ez'enjawulo nga ye kennyini yabyekwatiddemu. Agamba ye mukugu nnyo mu bino ebintu, era tumusanze mu studio nga bino ebimu byasobola
Instrument you want to use. If I use a piano, I could use a piano for this interface here. I could use a grand piano for this one, and then it comes up to here. Which I could use. I could choose an organ if I want organ. Back, if I need back and put back here, then this. Ate abantu ne basobola balengerayo ne batandika bayamba nga babawa scholarships. Tukwebaza omulimu omulungi gwokoze naddala mu bakiggala. Tetusobola kukibuusa maaso. Ssebo Omusumba, okukyala kwaffe wano olwaleero tuzze okukwanjulira emirimu egikoleddwa mu butongole mu myaka 12 mu kitongole ky'Omusamaliya omulungi. Era bino bisangibwa mu kitabo kino kye tukusitulidde ekikola lipooti yaffe. Tandikibwawo okuva mu sinodi y'e2016 eya salawo nti nno ekitongole kino kibeerewo mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Kalidinaali Wamala n'akiteeka mu nkola. Kwe kutandikawo mu mwaka guno gw'2008 paka mu gw'2022 emirimu gino gyonna mwegiri mu kitabo kino. Buli parish eri mu archdiocese mweri n'emirimu gy'ekoze. Muli abakadde ne bajjajja, muli bannamwandu ne bassemwandu, muli bamulekwa, muli bakiggala, muli bamuzibe, muli abalema n'abantu abalala batafiibwako mu komiti mwe tubeera. Emirimu egiri muno giraga kye tusobodde okukola mu myaka 12 kyatongole kino kigungibwawo ky'Omusamaliya omulungi. Era ekisinze n'okutuleeta wano okwongera okubaguza abalala basoose okwogera, okwongera okugaziya Obusamaliya bweyongera okubona wonna mubakkiriza tusobole okulaba nga omutima okuyamba bannaffe. Agamba singa tabadde Musumba Kakooza tebali badde bulungi era bamusiimenye emirimu emirungi gy'abakolera. Kitibwa Namirembe Esther nga ndi mu kibiina ekyomusanvu era nga ntudde ebibuuzo byange omwaka oguwedde. Tuweebaza mwenna abagenyi baffe abazze wano okutulabako. Tuweebaza okuba ab'emitima emirungi. Tuweebaza okuba abakakkamu n'okugumiikiriza. Tubadde wano eno nga twagala okufuba obuyimba. Mulina ebibakwata eyo naye ne mukkiriza tubafuiremu. Katonda abawe omukisa. Tuweebaza okuyamba abaana abali mu bwetaavu nga ffe. Naffe tuli mu bwetaavu. Bishop yatuyamba atuyigiriza music bwe tumuyiga nga ba head teacher b'amasomero bwe batulaba nga tumanyi music nga batuwa scholarships nga batwala mu masomero amanene bazadde baffe ge batasobola kumanaginga. Tumwebaza Bishop waffe olw'ekyo kyatukoledde ekirungi. Thank you for appreciating us. Thank you for loving us. Thank you for what you have done to other children like us. I want to thank you with my other band members. They are very grateful to see you. Tule ku Bukunja Channel nga tukuleetera ebintu eby'enjawulo nabo osobola okwongera kukumanya.
Thank you very much. Kyabwerere tukifuna bwekyo nkya nkusaba busabye n'okimpa